ng'olwaleero twasobodde okukwata omuntu abadde yeerimbika nti ye musawo wa ttiimu eno era ng'ayambadde ebyambalo ng'ebya UPDF n'ennyota eza Lieutenant naye nga tabeerangako muntu wa kika ekyo nga yeerimbise bwerimbisi ng'agenda ajja ku bantu ssente abalimba nti ajja bayingiza mu magye. Twamukutte era tumaze okumukwasa ab'obuyinza amateeka gakolenga bwe gasaana okukola. Wali omwana gwe mbadde njogera naye mukyaleka mugyeko ssente naye nga nze sina gwe nagyeko ssente yadde n'ekikumi ate ne korona naliyo omulundi ogusooka on Tuesday neva ti nali bali Congo twali Kagadde by then nga nwe nasaba ba study leave kati ba adjutant nebangamba nti bagenze Central Africa Congo nebanku adjutant yaliwo gwe nali nkwatagana yampadde study leave nagenda okugira nebankuba awo batukosa nti ekisooka bonoona erinnya lyaffe ate nabali abantu bebanyaga ate nabo mulimu gwaffe okubakuuma kakati batukosa mu mukolo n'erinnya lyaffe ate n'abantu baffe ne babanyaga ne batwonoonera omulimu. Ebyo byonna bitukola bubi. Twatandika okuwandiika abantu nga 6 era tukyagenda mu maaso n'okuwandiika. Olunaku lw'eggulo twatandise okuwandiika wano e Wakiso era nga twafunye abantu 117 ababeewandiisizza. Ate n'olwaleero ne tuwandiika ne tufuna abantu 96 abasobodde okujja ne beewandiisa. Ennamba zikyali ntono. Twagala abantu bangi mu magye kubanga tugenda kuwandiika wonna mu Uganda 15,000.